Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku channel eya Red Zone TV. Nawe atanaba kubanga otwegattako nja kusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Oluvannyuma lw'ebibadde oba ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Kenya, bannayuganda bangi bafuddeyo nga nabo balaga ensonga zaabwe. Njagala okubanga nkuwa ensonga eno. Bannayuganda bagamba nti nabo bagenda kukola ekyo kyennyini kye bayita okulwanirira eddembe lyabwe, okulwanirira ensi yaabwe. Emirundi mingi tulabe bannayuganda bangi nga bagezaako okumakinga okugenda ku paalamenti, okutambuza ebigere nga balina ensonga ezitali zimu okugenda ku paalamenti. Wabula emirundi mingi nnyo tulabye nga bibadde enteekateeka ezo ziggwa butaka. Ku mulundi guno bannayuganda bagamba ti bulijjo ekibadde kitulemesa. Ngenda kusomera ekiwandiiko wano bannayuganda kye bataddeyo. Simanyi oba poliisi kigituuseeko, wabula nga balaga nti bakiwandiikidde poliisi okubategeeza nti ku mulundi guno teriyo yadde ejjinja, teriyo yadde omuggo, teriyo yadde okukola effujjo lyonna, wabula bakiyise peaceful march to parliament. Bino babiwandiise mu kiwandiiko ekyo. Okusinziira ku kiwandiiko kino, manyi muyinza okumbuuza ebingi wansi walaga nti abawandiise Ugandans against corruption. Kati simanyi oba naawe bw'oli ampuliriza obanga oli mabega waabwe, naye ekiwandiiko kino kiri ku mitimbagano kitambula. Njagadde mbere nga nkikuwa kubanga ejjo nakuleetedde amawulire nga bannayuganda bategeeza ensonga eno. Omuntu omu naŋŋamba lwaki ogatuleetera, ne ŋŋamba bwe baba nga bakitadde ku mitimbagano ebiseera ebisinga ffe wano ku Red Zone TV tukuwa amawulire naddala agali ku mitimbagano agatambula mu bannayuganda. Kakati ekiwandiiko ekyo kyolaba bakiwandiikidde Uganda Police era nga bagitegeeza ku nsonga ez'enjawulo. Mu nsonga ze bagitegeeza nti okutambula kwaffe nga tugenda oba nga twolekera ku paalamenti tuli mu kulwanyisa buli bwanguzi era tetwagala poliisi kutulemesa, wabula ffe tubategeezezzaako. N'ekirala tetugenda kukola ffujjo lyonna. Kati bino byonna bindeetedde okuddayo okunoonyereza, kwe kugamba nti emirundi mingi nnyo bannayuganda gye bazze bagezaako okukola ekintu bwe kiti, okutambula bagende ku paalamenti nga balaga obutabi mativu, emirundi mingi gibadde giggwa bitaka. Mirundi gibadde giggwa butaka, okuggyako abakozi aba KCCA bano abeeziba enguudo bo beevaamu ne beekalakaasa ne beeyiwa ku nguudo z'ekibuga Kampala. Bano abakola mu Kampala abeera enguudo oluvannyuma lw'okuba nti ekitongole kya KCCA kibadde kimaze emyezi nga tekibawa ssente zaabwe. Nalabako nti emyezi gyali gikunukkiriza mu myezi 6 nga tebafuna ssente, naye ng'ate bangi ku bano ssente ze bafuna ziri mu mitwalo 15 around. Naye nga bamaze emyezi gikunukkiriza mu myezi 6 nga tebafuna ssente zaabwe. Bano nno beesuulamu julume, beekandagga ne batambula ne bagenda ku paalamenti nga bagamba twagala kusisinkana sipiika oba oliawo osanga yanaakwasaganya ensonga zino. Kakati olunaku olwaleero bannayuganda bagamba naffe tugenda kukola kino, ng'oggyeko ekyokubeera nti mu Kenya waliyo okwekalakaasa nti ffe tulina nsonga zaffe endala. Njagala okkirize nkuyitireitire mu kiwandiiko kino bannayuganda kye bawotaddeyo nga kiraga nti bakiwandiikidde poliisi era nga bagitegeeza ku nsonga zaabwe. Wabula ekiwandiiko kino sirina bukakafu nti poliisi ekiresiivinze, wabula kiraga nti kiwandiikiddwa lwaleero nga bakiwadde omutwe nti deeti gye bakiwadde ya 29 June 2024 lwe lunaku olwaleero ziri 29 mwezi gwa 6 2024. Wano nga balaga nti ebbaluwa bagiwandiikidde Uganda Police Force be bawandiikidde nga babategeeza ku nsonga zaabwe nti tugenda kumakinga nga tugenda ku paalamenti. Ne bakiwa omutwe peaceful protest march against corruption on 23rd July 2024, nti okutambula okwemirembe, okwekalakaasa nga tutambula mu mirembe nga tugenda ku paalamenti mu kaweefube waffe obw'okulwanyisa obuli bw'enguzi obujjudde mu paalamenti oba oliawo ne mu bitongole ebirala. Kutambula kuno kugenda kubeerawo ennaku z'omwezi 23 mwezi gwa 7 ogwo bujja era 29 June ogw'omukaaga. Kitegeeza wasigadde olunaku lumu ne wasigadde wiiki 3 n'olunaku luno n'ennaku nga 2 babeere bano ng'ensonga yaabwe etuukirira. Wuliriza. This is to inform you that there will be a public peaceful protest march on July 23rd starting from City Square and ending at Parliamentary Avenue. Wano nga bagamba nti tukuwandiikidde
nga tukutegeeza ssebo Uganda Police ebeera ssebo oba nnyabo oba byonna Uganda Police njitwalire muki ssebo oba nnyabo Uganda Police tukuwandiikidde nga tukutegeeza ku kutambula kwaffe okwekalakasa kwaffe okw'emirembe okugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omusanvu ogwo ogujja nga tugenda kuba tutandikira ku City Square oba nga tusimbula ku City Square tutambule paka we bayita ku Parliamentary Avenue we tugenda okuba nga tukoma okutambula kwaffe kugenda kuba nga kutambula bwe kutyo. The purpose of this demonstration is for every Ugandan against corruption to express their collective discontent and concern about the ongoing corruption in Uganda, and also to hand deliver a petition against corruption to the parliament. Ulira nno wano nga bagamba nti ekigendererwa kyabwe mu kutambula kuno oba mu kwekalakasa kuno nga bava awe bagambye tibagenda kuba bava ku City Square paka ku Parliamentary Avenue, nti ekimu ku bigendererwa kwe kumakinga sure nti bannayuganda balaga butabimativu bwabwe mu kulwanyisa enguzi egenda mu maaso mu ggwanga Uganda n'okukwata petition yaabwe ey'okulwanyisa obuli bw'enguzi bagituuse ku Parliament. Ndowooza bagiwe speaker oba bagiwe leader of opposition oba bagiwe prime minister oba bagiwe ba commissioners. Eyo petition baagala bagyetuusize hand deliver, baagala bagyetuusize si kugituma ate si kugiwandiika kugisindika ku email, wabula weba petition ng'eri ku lupapula bagyetuusize bagituuse bulungi nnyo ensonga zibeere nga bazikolako. Wano ne bagenda maaso nga bagamba we believe it is essential to raise awareness about this critical issue and demand action from the authorities. Bano nga bagamba nti tukkiriza nti ensonga eno nkulu nnyo era kikulu nnyo okusaasaanya okumanyisa abantu ku nsonga eno egenda mu maaso n'okubanja ekinsonga yonna okubeera ng'ekolebwako eno ey'obuli bw'enguzi. Tubanja to demand action from the authorities nga babanja abavunaanyizibwa oba ab'obuyinza okubeera nga bakola babaako ekikolebwa kyonna ku nsonga y'obuli bw'enguzi. This protest is a non-partisan event and all Ugandan citizens from all walks of life, regardless of their political affiliations, tribe and religion, will join us demanding a corrupt-free society. Nga bagamba nti okwekalakasa kwabwe kuno tekuliiko kibiina kya byabufuzi, tekuliiko diini yonna, tekuliiko gwanga oba ebirala ebifaanana bwe bityo. Teweetaaga kubeera ng'owagira NRM oba NUP oba FDC oba JEMA, teweetaaga kuba ng'oli Muganda oba Munyankole oba Musogo oba Mutoolo, teweetaaga kuba ng'oli Mukatuliki oba Mukristaayo oba Musiraamu, wabula kasita oba ng'oli Munnayuganda ng'okkiririza mu buli bw'enguzi. Bano bagamba nti baagala mujje mukwatire wamu mwenna. Tebalina buzibu oba oli wa NUP, tebalina buzibu oba oli wa NRM, tebalina buzibu oba oli muki, kino ky'abantu bonna. We kindly request your support and security presence on this day. Bano no basaba police bawe security to ensure a safe and a peaceful event. Nti Uganda Police sebo banyabo Uganda Police tukusaba okutwegattako tukusaba obuyambi support, tukusaba n'obwe n'ebyokwerinda bibeerewo security presence ku lunaku olwo tusobole okuba nga tutuusa ensonga yaffe mu mirembe, tusobole okuba nga tukwasaganya omukolo gwaffe mu mirembe. We commit to maintaining a peaceful and orderly atmosphere throughout the march and urge you to do the same. Nti twewaayo era twekomitinga okubeera nti tugenda ku maintaining era tugenda kukuuma eddembe n'amateeka n'okutambulira mu order okukuuma ensonga yaffe okuba nga etambula bulungi. Era tukusaba naawe Uganda Police okole ekintu kyekimu, kuuma emirembe, totukuba muti ya gaasi we tuba nga tetukoze ffujjo. We look forward to your cooperation and assistance. Twesunze oba tulindiridde okulaba nga tukolagana wamu naawe, era twesunze okulaba nga tufuna n'obuyambi bwo. Ne bassaako wano wansi nti sincerely Ugandans against corruption, bannayuganda abatakkiriza mbuli bwanguzi. Wano tebasabye nti oba wano bagambye we look forward to your cooperation and assistance. Abamu batera kuteekawo we look forward to your reply. Jukira etteeka ligamba Uganda Police balina kugitegeezaako butegeeza, so si kugisaba lukusa okusinziira ku bize byogerwa. Kati nabo wano kye bategeezezza nti twesunze okubalaba nga muzzo twegattako n'okutuwa security, wabula tebabasabye nti tusaba police etukkirize
kubanga ozo biwulira nga byogerwa nti poliisi erina kuwa buwe bukuumi ate si kusalawo era balina gitegeeza butegeeza so si kugisaba lukusa. Webale kubanga okyagoberera omukutu gwa Red Zone TV eyo mbadde nina okugakuwa wabeere ng'ogategeera. Tuwuliziganye mu updates eziddako.